Hello? Mwami Senyanzi? Yes, sir. Amugulira Mwami Senyanzi huyu. Mugulira je. Tusanze okulaba ssebo. Karibu. Enaku zezabale sikulaba lengo ogezi. Ngeze nnyo. Neera si nnyo. Alya bulungi. Tusanze okulaba Mwami Senyanzi. Yes, sebo. Je bale sebo. Kale nawe je baleko. Sebo. Obulamu buli butya. Bulungi sebo. Je bale. Bigenda bityeno sebo. We bityo mpola mpola. Tuli wano tuli mu nteekateeka. Sebo. Ati sawe Era nyabu. Sotene sebo. Enyabu. Je baliko nyabu. Kale sebo. Ali wano emikolo gimu ayengedde kati awula kufumbirira emikolo gituuse bulungi tuli wano gira awo tuba mu masanyu takwata simu ono takwata anti kakati walibadde tutegeera njagala nnyo tumanye decoration yeeyo egenda kuba ya sente mmeka ekyemanyi era ali mu range ya 3 ku 4 tewali engeri ebintu gyebikalubye senga ebintu ebimu tugendera level yawansi kyobalaba nabadde njagala nkugambe okutimba obuti richnet mukwano gwange naye ebintu ebyo bya decoration abimanyi kati asobola otugirira ku bubiri nedda mwana wange njagala ofune ekirungi njagala ofune ekirungi wa mitwalo 5 mutofaayo mwana njagala omukolo gwo gwake onsanyusiza nnyo mwana wange dadi kati kyenabadde njagala okubuuza nti bano bakwano bange omanyi nyina abantu bangi kati bakwano bange abo ntoleko ndeteyo ng'abantu 3 ku 5 3 gwereeta abantu boyagala mwami kyekino wangi abantu 3 ennaku zino ati wenaleeta abenjatuleta tubagamba abaka abajja baleeteye abantu nga 15 nene ewaffe tujja kujja bangi tubeere nga tukola ekintu ekitono buli namba bwe yeeyongera okuwugira waggulu kitegeeza n'expenditure egenda kubeera nnene budget negenda kuba nnene kakati mwana wange mwangi taata olowooza okulabirira okuva ng'oli muto n'osoma n'omalako n'otuuka okufuna munno essanyu omuzadde lyafuna olimanyi bwe lyenkana libalingi taata kati olowooza kino ekyokulabirira abagenyi ab'olunaku olumu kyekinannema ati taata bwe tunaagira ne tuleeta abangi tabantutuule mu muna yita abantu b'oyagala sente nnyenda ziwaayo n'omutima gumu mamisekidde weebale njagala omwana abeere mu ssanyu njagala obeere mu ssanyufu yita abantu b'oyagala nina ne request endala nzikiriza ente ngenda kukusalira ente emu ku nteeza abantu balye bulungi buli kyeweetaaga kyonna ekirungi omukolo gugenda kubeera mumawwa njagala onyumirwe mwana omukolo gugenda kuba mumawwa kati njagala ali owa camera njagala Sean Magic Sean Magic wanajja akwata coverage nungi taseera naye muyite taata mwami Senyanzi bwe kiba nga yakwata ekirungi Sean Magic sente we njagala sente weziri ofune buli kyeweetaaga omwana akoze bulungi abaana bonooneka omwana ono okuva nyina lwe yafa yakuleka olina omwaka gumu mwenda emyezi 4 yali 3 naafa nasigala naawe nenkulabirira tonjemeddeeko yadde n'akatono okoze bulungi okola emirimu emisomo ogitambuza bulungi omuntu abeera owokubiri owolubereberye agenza amazeeko university atuuse okufuna omusajja teyemakudde nga bana abawala ate omwana akuwadde essanyu bwati buli kyoyagala ku mukolo gwo ekirungi kyonna tolowooza ku kya ssente oba tara yabanvuga mu motoka mu benzi gwomanyi nze njagala bwagazi budget yakyo nti kino kyekino neyiba waffe oyo tubadde ffe ebbanga lyonna twasenga in fact nze okujja kuno okufuna ekibanja kino oyo yali yansookako era yeyakindabira yakindabira mwami Senyanzi yandabira wa kakati tate kisembayo anti ani daddy sorry
omwagala wange baby yabadde agambye kati ate naye omuyita dadi ate nawe nopita nange yabadde agambye nti nveewo leero okugenda eri mu gawuni mu gome simanya nga ombuulidde omutwalo yagala ki kyaba akuleetera because ali ready okuba nga aleeta kyonna dadi kyoba osabye kati yaŋŋambye nkugambe nti omutwalo oguŋŋambe then muweereze ka message yakikoleko kakati nno omutwalo nkuluse enyanza ono sooka osemberewo jangu wano dawano wakati wano mukuluse enyanza oyo omulaba oyo mulaba taata ebbanga lyonna lyetubadde ffenna kakati yagenda okusala omutwalo esebo yagenda okusala omutwalo anze zato omutwalo taata mbadde manyi nti omutwalo dadi gwakusala taata ewange bijja kuba byange bwe munoonye ekinzijamu kyemba mumpa kyaba ateesezza kyekirina nange sebola bakalobiriza ati sibategedde bannaye kati ate ono mukuluse ennyanzi ate asala atya omutwalo nga gwe taata mbadde manyi omutwalo gwa taata mwana wange byatabuka mukuza nnyo mu mabega ffe tuli bakulu n'abakulu twesonyiwa twasonyiwagana lyobaddewo lyonna lyetubadde ffenna lyetutambudde ffenna wadde nga mbadde nkuyita amannya gaffe ageeno yaganakidde naye gwe nakyanzi oyo yetaatawo esebu oyo yetaatawo akuze dadirindako kati sibitegeera taata wange atonabeera oli mwana wange wantumbwe oli mwana wange wantumbwe kyembadde njagala gwe abadde akimpa ensobi ezabeerawo nga tukyali ne maama wo twakajja kuno esebu lwagenda ne wabaawo ensobi eyabaawo ate ensobi ki bannange oyo n'afuuka taatawo era oli mwana wange wa muntumbwe n'emikolo gigenda wani wasekyanzi wali eri wammanga woyitagendayo gitya bannange bulijjo mbadde mmanyi taata bannange temutandika ekirungi newanga omanyiyo wali woyitanga ogenda kuluzi anti taata labayo omwami wange amanyi ggwe era bulijjo sitole nzimuwanga mugamba nti taata wange yakoze bino ono naye amazima tetwagala tugabike mwana wange zaawula ekika kyo omusaayi gwe zaawula obeere emirembe mu bufumbo nzaawule biki taata bulijjo naabeerawo taata nga katandabirirako yadde katyata agamba kakkana munaaye wali omukolo ate wange wakati atujja ssaawawo nawo kati olabawo okusaawawo saawa eno bulijjo nga tosaawawo bulijjo nga tondabirirangako kati olaba ku mukolo gwametoyomba mwana wange eno yeri omusaayi gwo ogenda omutwalo n'emikolo omutwalo sibakalubiza muleete kyemusobola nkulabirira nayagala kibeere mu mutima gwange nkulabirire obeere mu mbeera eyeyagaza osome omaleko mwami sekidde weebale sobola tatalabayo kati nkwate ebintu byonna omukolo gwonna abantu bange bonna bagende wono bulijjo ndabako obulabi nga ntunulyetaatawo esebu yayagala akutwale namugamba muleke nkulabirire ngewange obusobozi buzobuulira kinene ekintu wakiri okufa tata wakiri okufaomukolo mwana wange